Omukulu. Yo. Oli live ku mpewo. Esebo. Kakati. Esebo. Nduga yagenda ku kizinga nalimbalimba abantu ki chairman abaloga. Mbwere empewo zimulinnye agenda simbula eddagala n'alinonya limubula. Esebo. Waliyo ku kizinga? Naliyo sebo. Ne baitawo lubya abalunnyanja ne bamugoba ku kizinga. Abalunnyanja ne bamugoba ku kizinga. Wangi? Abalunnyanja abavubi ne bamugoba ku kizinga, abantu bamugoba ku kizinga. Sebo. Ne bamulangira twala eri obuferebu, oli mufere. Bwe kiri. Anyimbisiza ekiro kyonna. Yakuyimbisa ekiro kyonna. Nasula nnyimba ekiro kyonna. Wabweru ku kasituulu. Bakwata akasituulu ne bateekawo akaliba n'otuulako bwo n'ozenga ebigera katitandika. Yimba. Bakuwa akagonde kalinga akasuwa. Akaki endeku nga bagisala bwe bate kaninga erimu amazzi. Nayimba. Nayimba okuva saa zalinga mukaaga ogw'ekipaka ku makya. Oli musabo. Bakati oli ndina nali manju w'essabo bakuteeka n'okuterawo wakooto n'etandika ossabula. Nayimba ekiro kyonna ze naveeyo nga swana kwogera nga nsaakadde. Bwagamba nti yimba nga sikuwulira. Nga yali eno munda nno musa empewo temufuuwa. Ali ku mbuzi afuuwa. Nga balya kwaye bagamba gwe tolina giryako. Alimpa ekyamazima nga tuzemya amazima muloge. Ye muloge. Era alimpa nsinzira mu kibakakasa nti muki muloge. Era buli asobola okukola kyasobola okukola okumutaasa yandiyanguye n'amukola ki waye muloge. Bagamba nti shezimu yerabira n'ennyimba. Nkugambye nze twagendako ku show yali Bukuya ku bbala bagiyita Busega pub nazeerabira. Alimpa agenda okuyimira ku stage bw'atyo okuyimba ng'ennyimba zonna yazeerabidde talina manyi oluyimba nalwo mu mutwe. Nkugambye ng'akwata microphone bw'atyo n'atandika era n'akiddamu era yantwala eyo luweere eyo bayita bamunaanika eyo munda ne tugenda ne balya n'embuzi yange. Bakutwala bansaba embuzi. Olina emyaka emeka? Nze siri mukulu nnyo. Myaka kati tubala 21. Myaka 21 okutta embuzi ya mitwalo 25 asatu capital. Kwa bansaba ennene. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwetuli amanya bampita Rimasa oba osobola okumpita Metani Club Bongo weewaawo tukomyoneera eriggwe mukwano gwaffe omulungi atugoberera. Weebale kutwagala, weebale twagalira bwerere, weebale tukola byakisa, weebale tufuula bannamba emu, weebale tuwa maanyi naffe ku trendingamu abatematema mwenna abongerayo waka waffe Katonda batuwera omukisa. Si lwakuba nti mubitema nti olw'okuba ffe abasinga okubikola naye bijjirako ekisa n'ogwo omukyuzo oguli deep gwe mubirabamu gumininga kinene eri ensi yaffe. Mpola mpola ffenna tugenda fuuka amataffaali ag'enkizo mu kuzimba ensi yaffe. Tosobola zimba nsi yo wekka ekyo bakulimba. Munno bw'aba ettaffaali ery'omu Nsondo ono n'aba ery'omu Lubirizi ono n'aba eryawano. Tugenda okumaliriza nga ffenna tukoze ebisenge by'ensi yaffe nga byewanyise waggulu. Uganda etwagala nnyo era etwetaaga nnyo okusinga ensi zonna
ezitwetoolodde kubanga yennyaffe gye twazaalibwa era gwe bw'okola ekiza Uganda emabega oba otuliddemu olukwe oba ogiriddemu olukwe era n'emyoyo gyamu tegiri kusonyiwa. Nze nzikiriza ni Katonda alina ensonga lwaki yatuwa Uganda teyatuwa Tanzania. Kale beera wankiza okulaba nga Uganda efuuka ya njawulo. Bakama baffe Batmara Bon Charity Foundation tuli mu kuzimbira bwana Bukateyambo bwana bw'oku street obwana b'abannamwandu bumulekwa essomero Kammengo. Tukoye okulaba abaana abanyigirwa ebiragalalagala ombisitaani basimbyemu enseke olwonna abatamye ensi yaffe n'ensi yaffe ebeetamwe ffe ogwaffe Bon Charity Foundation gwakubajjayo babudaabuda balaga Katonda nate bazza bujja nakubazimba mu bantu ba muwendo. Omwana omuto n'akuba omusajja omukulu n'abanga akubba ekyokuttale ne tutunulira ne tusirika olw'okuba kituuse ku ffe olw'okuba gwe olina emmotoka nnene n'otafa ku oyo munno gwe bakubidde ku bigere. Kiri kuwa bigere saawa zino kubanga omwana oyo tannafuna bwongo bugula mu motoka. Naye singa tugayaala ow'emmotoka naye wandikirozaako bangi bakirozezzaako naye gwe alina emmotoka ennene teweeyibaala. Banampitawe yange engulumivu bwe banaayiga obukodyo obw'okugiyingira munda ojja beekangira munda. Gwalina ebikomera ebiwanvu teweeyibaala. Omwana w'eggwanga buli bwafaafaagana ffenna tufaafaganira wamu naye. Kale nno twegateko mu kampeyini eno otuweeyo kalimu. Bon Charity Foundation eyimira lwa art and craft kikusiganga bw'oli kiki kyosala otuwaayo kalimu muntu gwe. Mazima eddoboozi nga lino waaki olinyigira mu masuuka life naye ng'ate likola amakulu agatenkanika. Bw'otuwa ekifaananyi ne tukusiiga akasente ke tujja mu bifaananyi bino tukateeka mu projekiti y'e Kammengo okuzimbira obwana buno. Tetwagala kusabiriza, twagala kuwandiikira bakyeruppe mabaluwa. Mbwa nze nayo omuzungu gwe mmanyi nedda omuzungu gw'omanyi kakati soka omuwummuze fuuka omuzungu we. Naffe tulina obusobozi obukyusa ensi yaffe singa tutandika n'okwewagira. Ffe tuzze ne minisitule ne tugamba nti bw'ogula ati waffe akasente ke tujjamu ketuyambamu abaana simple. Gwe kyoba tukolera kiri kimu minisitule ne giwagire ng'ogula ati waffe olina woteeri oyagala kukusiigira mwagalwawo ekifaananyi kituwe tukisiige olwonna akasente tuzimba akasomero k'abannaku abaana bonna abatutulugunya abatubonyaabonya tubatwale eyo tubasomesa Katonda waffe. Mavi 516 Primary and Vocational School lisomero ligenda okusooka okusomesa Bible nga nayo lesoni. Omwana ava mu primary 1 ng'asoma Bible nga subject mpaka mu P7 asoma Katonda waffe asoma enjiri asoma buli kimu. Vocational kitegeeza ati isomero eryo ku primary tugenda lyongerako ebyemikono. Omwana ave mu primary 1 ng'amanyi okutunga ayiga okutunga ayingire P7 nga si awedde emirimu asobola okubeezaawo kampani esobola okukola ensawo esobola okubajja esobola okusiga ebifaananyi esobola okukola obugatto esobola okwokya ebyuma menye kindeke ki tokotogera mwana wo. Tulina scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu. Omwana wo osobola omufuna memba w'okuntikko afuna muki tumusomesa okuva mu primary 1 mpaka mu P7 n'ebyemikono byonna tumukudizayi n'emyaka 18 siga tumuwamba n'otamukyalira oba n'atakyalawo nedda ffe tugenda omuggyako emikono nga alina emyaka 18 tumukuwa CEO awedde emirimu. Oli mitale w'amayanja tolina wakuteeka mwana musasulire akadde kamu n'ekitundu afune scholarship identity membership bwagifuna gw'omutuwe mundabire ekyasinza okuba ekika ekyawaggulu ekyo nakyo kiwumula kyeweekotogera tebabalimbalimba mbw ate muweerera muty omwana kakadde kamu n'ekitundu okuva mu primary 1 mpaka mu P7 nga bwasoma n'ebyemikono tebabalimba. Tubikoze tukyabikola tubikoledde ddala kyova olaba Kristo waffe asigalayo Katonda waffe atongerwako oyo eyazimbukulusa emigaati oyo eyafuula omwenge eyafuula amazzi omwenge oyo yazukuza abafufu ye Katonda waffe. Tusobola okuweerera obwana obusuka 30 nga tulina na ssomero kwama akafaani nga tulina essomero lyaffe. Tusobola n'okusonga nti abamemba babadde 30 ebifo bigenda kuggwawo katubongereko bafuke 10 abaana buli omu kakadde kamu kitundu bonna basome twongerere ddala okulumya omulabe sitaani obulamu. Sitaani adde yatuzimbamu oluseke ayagala abaana baffe baleme kusoma twazze ne pulaani n'entegeka ennungi. Swaza sitaani olwo noweese Katonda ekitiibwa ng'ekyo kikoze. Owaayo obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi nnyo naye si bulungi nnyo. Lyanki kitone?
omukulu alimpa emboozi yatabudde n'abantu oli muganda wa alimpa obulungi ennyo oli mutowe ate oli musajja muyimbi ne musajja muyimbi wayogedde ebintu ensi n'ebiteekako ebibuuzo wagambye nti omusajja yeesiba ku alimpa nti eyamuloga ayagala funa bufunyi masannyalaze talina wadde n'empewo era n'otusuubiza mu interview yawedde nti ate ojja kujjogere ne ku bizinga gye baamugoba ne ku byalo gye baamugoba ng'alimbalimba abantu nti musawuzi bulungi nnyo uyina omuyina osobola okukuba essimu ku ssaawa eno ku bizinga era n'owulira olinga agamba tikituufu kwebizinga si kimu gyagenze mbu simanya ye musawuzi mbu ateereza kizinga mbu anoonya ddagala nalinoonya ekizinga kyonna ne limubula ng'anoonya ddagala mbu ateereze ekizinga ajja n'abagatta ndugoyo mufere ajja n'abagatta mbu ekizinga kino kiriko eddagala era bikoze bitya mu empewo zimuliko olw'okuba asobola oyimba ennyimba z'abalongo abantu ne bagwa kaye ekyo ekiti kimweyirabiramu oyalaba mu ssawo yanoonya eddagala ku kizinga kyonna nagakyamaani Ismail Logani ku mawoteeri nduga anoonya eddagala nerimubula sobola okubeera ku ssimu awo manyi MR live ya njawulo ekitufuula ab'enjawulo kyekino emboozi tuzigenda diipa omuntu wagikoma ffe tutandikira ne tusima paka ku nkomerero yaayo kamunoonye wane teeka mulawudi nduga yegeziwaza nduga talinawo mpewo bamugoba ne ku bizinga lwakubuza ate si kimu teeka mulawudi bannange induka katonda atuyamba akwate ayimbe bebaka misana bebaka misana tujja kumudda mpaka wanakwate kuba wino tumwetaaga nduga oyo mufeere awedde emirimu omukubye wala waye naloose wano waliwo eddagala waliwo ababaloga yennyini yajja ku kizinga n'abagamba ekizinga kino kijjuddeko eddagala era kyeyamaani abaloga ab'amawoteeri ne bajja mbwanano omukulu sigenda kwogera mannya yamba nesawa togwogera kozi ekizinga ekyo bakiyita batyasani nduga oyo we bamutwala emisinde ekizinga ekyo bakiyita amanya go togogera bakiyita batya batwala nduga emisinde weyagamba nti simya chairman yasimba eddagala awo bikoze bitya bayitawo lubya soko mumpeeko omukulu oli live ku mpewo kakati nduga yagenda ku kizinga n'alimbalimba abantu nti chairman abaloga mbwera empewo zimulinnye agenda simbula eddagala n'alinonya erimubula waliyo ku kizinga naliyo sebo bayitawo lubya abalunnyanja ne bamugoba ku kizinga abalunnyanja ne bamugoba ku kizinga wangi abalunnyanja abavubi ne bamugoba ku kizinga abantu bamugoba ku kizinga sebo ne bamulangira twala eri obuferebu oli mufere bwe kiri kale tweyanza nnyo sebo oba teyali nduga fenodde nduga twali tukola naye genda obulogo butwali obuferebu ife nduga oyo kafe twasooka kukola naye tumala luutu eno fe gye twadde tusaye nga bamugoba twagenda bamuzeyima muli Katumba ne ba Angel Sekandi ne batugamba nduga tumugobye obutaddira ddala kuno ng'ekiziga kyonna kitabudde anti kasita yatandika mbu yabitandika kiro amaze okukuba endongoye abantu bagizaawo nabagamba ekizinga kino kyonna kyonna kijjudde eddagala kyeyamaani yabaloga era tabaagaliza ne bamugamba nabagamba enkya ku makya mukeere ngenda kusimbula eddagala lino nga mulaba ne bukya ku makya
yagenda zuka nga bali ku looji bwe bati bamulinze abantu nga bebembedde ng'omanye ekizinga kyonna baagala kulaba chairman ngeri gy'abalugamu n'ayambala ebintu bye ebyo byeyegeziwalizaamu natandika okutambula Ndugga yanoonya eddagala lyamubula ekizinga kyonna nga bw'abagamba atya bw'abagamba tukebere wano we basima tukebere wano paka ekizinga kyonna era chairman n'abo ne bamugamba Ndugga tukuweze obutadda era tasobola kwedda okulinnyayo ku kizinga ekyo ono abeera ku kizinga kati gy'abeera ye gy'abeera era Ndugga ne waba agenze ku bizinga awutalinnyayo Ndugga ayina emmandwa Ndugga talina wadde emmandwa lwaki omanyi Ndugga singa ayina emmandwa singa wali yalavudde muwerako obujulizi Ndugga just mufere yegeziwaza yakwata kawanike kutiisatiisa bantu ze bamweyana omulalu temuntambaala ebyo bigambo bye just ate nze sowa n'okulowooza ti Ndugga ekimwogeza ebyo ate abano kumuloga abakadongo kamu banne kulode bamuloga dda kayata kumwongera bagambe musajja ayinza okuba muzibu n'atuddiza bamuloga bati ate kati gwe Ndugga olaba amalayo gwe omuntu gwolaba Ndugga gwe tomulabako eddogo gwe tunuulira Ndugga gwe tomulabako eddogo gwe ndaba Ndugga weyalaberera ne pastor Yiga awo wonna nga Ndugga omusajja ayambala obulungi alabika obulungi ne ku ssaawa eno eddogo naye libamulogesa limufumbye ne face ddogo lwakati ayegeziwaza mbu bamweyana ddogo era limutwala Ndugga yakoze amalasi eddogo limukola ki ate Ndugga oyo bw'ategenereze bagenda muloga paka wansi ebyawuza simyanze Ndugga yegeziwaza bamuloga era yandyenoonyeza ebyagasomya bamweyana we asooka agenda kwalina bamweyana omutuufu yeetereze tudde wano waliwo omuntu eyankubidde essimu eggulu nagamba owaayo wakoze emboozi yalimpa naye alimpa munoonya namusasula sheeho ima bangi abamunoonya namusasula sheeho ima najja bulungi ehoyima wuliriza ensonga eno sente teyazirya nti teyajja ku sho naye alimpa yajja bulungi ku sho n'amala n'abula si oyima wokka ehoyima wekiboga waliwo nawe bwova ekiboga akatawuni akaddako bakayita nga bakayisa mu 9 era wonna bamuwa ssente naye alimpa ekyamazima nga tuzemya amazima muloge ye muloge era alimpa nsinzira mu kibakakasa nti muki muloge era buli asobola okukola kyasobola okukola okumutaasa yandiyanguye n'amukola ki waye muloge eddoga litalira tegabayamba amasabo ate gatuyamba mumaze ne muponduka nti ebyamasabo tebikola naye muloge eddoga litalira sani Ndugga tugezeko Katonda kubanga waliwo akantu akagamba nti bw'oliba ogira okyatagala bw'oliko olidda naye nga tukomyewo bikyagaanyi ogira okyatagala bw'oliko olidda kati mukooyo ogenda mu masabo tugezeeko ku Kristo yenna asobola okuvaayo okuyamba alimpa kiwedde aveeyo amukole ki kubanga alimpa okumanya muloge ebya siriyasi ife tukwata sho oba ayakwatanga sho ng'oyo asobola okujja n'amuwa emiliyoni oba emitwalo 7 oba 8 oba mmeka zonna n'akola n'akalanga so natuganga yazeerabira nga zamuvadda mu muto nga tazirowooza nako endala n'omusiza n'omugamba tugende n'omuvu ne mukwate ku ne mugenda paka ku sho mutukale ku swali pana ababulako bagamba nti sho ezimu yeerabira n'ennyimba nkugambye nze twagendako ku sho yali Bukuya ku bbala bagiyita Busega pub nazeerabira alimpa agenda okuyimira ku stage bw'atyo okuyimba ng'ennyimba zonna yazeerabidde talimanya oluyimba nalwo mu mutwe nkugambye ng'akwata microphone bw'atyo n'atandika era n'akiddamu kati nze kyenakolanga nga nva mangu ku stage nengenda baka stage nesa microphone kwanza ensobola omuyimba mu ddoboozi lye kati nze ntandika okuyimba nyimbira mukakayimba kekamu abantu bajja tulimba ffe tuli
tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwabo banama tulya muceere kasoli ne kawuuye African weather leka nkutwaleko bebi e Uganda kunogere nkena mapeera Uganda zamusia okitegeera kati nti kati nga oduka ku stage nenzira back stage nodda back stage gwenotandika okusabula nga ye akyalimu kati naye nagenda ng'apinga bwatyo ne luggwa ogola tateeka lulala nentandika amazzi ga bowa era nalwo nenzimba zonna nga ye ali ku stage era kyekyayagazanga abantu abasinga abategesi nti bwe yajjanga namanya nti era namubuuza Diani waali ng'akimanyi nti nebiba bigize eri nze nja kubaawo nga ki nga backup ye kasitaba ku stage ne bamulaba gwengozisa buli ene mabega togo kiyo bannange eyaloga alimpa ye musajja si mukazi era bamulogera ddala ebyabasajja abaki abamalayo kulu abamalayo kwoli watuko okubanga asokutsa ku stage ennyimba n'ozeerabira ne bakuwa ssente so n'ozeerabira kati okitegeera kwata alimpa ne buvaayo kwanza waliwo bakyali baffe abavuddeyo tukwatirako mu music naye alimpa oli yamuloga nnyo nti alimpa ye muntu abeera awo eva ng'alowooza mwenge okategeera nti alimpa wabanga tanywedde naye eva oli yamuloga yakimuteekamu nti olina kunywa waliwo n'omuyimbi Zandamani naye bamulugako bwe batyo walusoyera Zandamani gyenkola bamulugako bwe batyo nga Zandamani buli kadde abaatamidde fukidde kati yalimpa yamuloga kunywa waba agenda ku musawo y'omu kisoboka nti bamuloga kunywa bamuwunikira mundeku bwobulungi ennyo alimpa nga tonywedde muwogera ne muteesa nakola no interview nga musajja ayogera bulungi kugambye era baleeta songa mulamu tugenda kuyimbira ssebo omanyi muntu mwetowaze era nakola akalango namugamba naye kunaku lwa show ogenda kunkubira bulungi nnyo njagala kubirako ne drive nti kale bannange kasitooli avaawo alimpange ekintu kimwambala kitta mirimu kugambye ne mumufosinga nze era ekyanzija nze okubanga sikyabeera n'alimpa wamu okubanga kati aliyo gyali nze bansibako olwalimpa oyo nimansibira ye mukono era lwa show byatandika bite twagumukama waliwo omukazi bamuyita Mariam yatuweereza ssente za show lwakwanti kale engeri alimpa yali talina simu yange gitwali tukozesa batuweereza show yatuwa emitwalo gyali nkaaga nasooka tuwako emitwalo 2 etumuweereza akalango natuweereza emitwalo 10 egy'amafuta ku olunaku lwa show nengende walipa nemugazi 10 ly'amafuta kange nno n'emmotoka nagenda okutuusa emmotoka nga alimpa yali nnyedda agenda Masaka kukola ki ate waliyo 10 y'amafuta kasita walimuwa yali linnya agenda Masaka taxi yali nnya agenda Masaka era nenkwata nembeeraawo nembonaabona omukazi nankubira essimu nangamba ngenda kubasiiba nenga omukazi kasita ndi muyimbi kafune wano omulala nefuna kyali wange omuyita King Lion ndowooza omumanyi nenkwata King Lion tugenda mu motoka King Lion netuyimba tutuuka awo omukazi natwefuya nayagala okutukwata namuga anti tusonyiwe omukazi yaddamu nantulakinga nankwata nantwala nansibira gye mukono ennaku 4 sokoleke mwayimba show ng'oyimba nyimba zalimpa nayimbayo zange abantu nebannyonnyola bali bamanyi nze nalimpa tuli tutya era tuko ne baba bannaye alimpa agenze Masaka nesawe nagenda batuukako nenga zime tagenda kola ki kujja naye ne kamba yimbire n'ennyimba era muno bagamba ye twakola ko ngoyimbe nyimba zalimpa ziyimbe ne bagamba nedda bwe naye bajja kulabika buki bulala kanyimbe zange n'ennyimba ezange ne ziggwa ne banga ziddemu etwalizo obudde King Lion n'ayimba tukwale kuone tudde Kampala nengo omukulu yagenze Masaka yatalina show kati okitegera oli bwakubuuza obwongo abayimbi nga balina eddogo abayimbi babaloga waliwo akakundi akali awe nga tekunaba akaafa indasi tejja kutereera leka naye kusabira abantu bubi no anti labayo mu nsi muno omuntu akuloga okubonaabona akuloga n'ofa andi nkugamba mazima omanyi nti bw'ofa olina by'oba owonye togenda kuwemuka togenda kutuuka kuggwamu supu ne kusa ati no omanyi nti omuntu akuloga kati kusaawa eno omanyi nti tuwakyali muntu ayagala kubeera n'alimpa lwa ddogo eryo tatuula wamu kumanya ekiremeseza alimpa okubeera newe nti kati mbeera waneeno dogo
Dugo bamuloga muzunza kugambye alimpa nze kenyini nze nfaayo nze alimpa munonyeza ko ba manager abawera ne bajja ne batusasulira ennyumba ne badusengula eyo ne tubiteekaawo kasita bagira ne batandika ogiramu awo nga kimwambala kasita batandika okuteekateeka mu sete mu music nga kimwambala alimpa nga atabuka nga atabuka kubula ng'ababulako atandika okukola gasiya yenna ng'oyagenda ng'ennyumba agirekawo awo ng'agenda atandika okusula gy'ayagala yuyo mu studio yuyo oluddawa kati yoyo eyaloga alimpa yamulogera munde kuna kutagala si kukuba kikonde takikuba bana bamuwayiza nti aluma abantu ekiro n'abanyokamu talwana basinga era byali bisise ku mawulire nti gyanywera oba gyakola ki abakubi akuba abantu yetakuba ne yamuloga ekyo ate alipa ne mugenda mu studio mukola oluyimba ne luggwa bulungi ne mulumala ng'aluna ye alwagala ne basana omuwa flash kwe munononyedde natukalaga flash jimpe bamuvuga emmotoka n'agiroka agiwuzumya n'agisuula eri okuli oluyimba songa kijaawa emmenya kuganya yolinywa ng'agikasuka eri mbuza ate gwe tuva okugira abuuza oluyimba lulwo aba n'ebibunyansa zaawo zamangumangu oluyimba lulwo kati yaloga alimpa musajja nnyo bannange musajja nno bino sibitegeera soko oddemu ombuuse kana akatima ke mwanonooza tekalina kyekaabakola mwandibanga mwanonooza ejjembe nga temumanye ebintu ebyo ebyokola kuba akatima kamala ne kafa n'okufa era kisoboka bitone akatima kafa mwakajja ku kizinga akatima ne mukaleeta bwe mwakaleeta ne mwagwa ku accident mwali mukajja ku kizinga eryato ne lyabika amazzi ne galeka okuyingira limwali mugenderamu golooza bwe bigattagatta temwajja kyokoola ku kizinga muyinza okwekwasa omuntu eyabaloga abasawo bayinza okuba babalimba naye nga ekyokola ekyajjira mu wantima nayo kyekitudde era nakyo kisoboka kwasijja kibuusabuusa olw'ensonga nti byonna byoyogera biki tuba nga twagifuna enkima kitufu twagifuna era esobola okuba oluusi nga yalimu ebintu byokwa ebizinga ebiriko empewo zaabyo era esobola okuba nga yalimu jjajjawo kizinga wankima fene tumuleeta ekampala tankokuba ekibali kwali mwagwa ku accident nebintu ebigatta olunyini kubanga bwe twamufuna kwasire twavaayo twasooka netubeera naye nga tukiringa naye aliku gye yamanyira adigida awasoboka naye kasawo asobola okuba nga bwe yawulira nti kati bansomosa agenda city nanoomawo mwamulisa famire kubanga mukujja kwennyini era toyaligenda obasuula amazzi nga liyingiza amazzi awo ne basomokawo ne batuuka eno tebabamu tebatuuka waka tebadda waka bafa ne bafa alimpa nakutuka amagulu gali abiri yakutuka kumu yakutuka okugulu kumu omusajja ono yalonda enkima yalimpa mwamuwulizaako twamukubirako ko era esimu yo giina yali mu simu yange eri endala kwabirudde twamukubirako kwoli kasita yangamba nti gye ne tumukubirako nagaze munjagala emitwalo 15 nze nigirina mugirone wano tumugamba nti tujja kukola ki kasooke tumalirize bino kati mu process eyo enkima netuka neva nyi nakyo kisoboka kuba ebizinga ebyo birina empewo zaabyo ate nga nkambwe gulabe wali ebizinga bagamba nti kino tekigendako bakazi kino tekigendako bijanjaalo kino tebeegattirako bulungi nnyo ate nabayi bennyini era kati eddogo lyonna n'abayimbi bano bonna buli gwe bakoze ekintu era bagendeyo ku bizinga kuba bakimye tugenda funa birowoozo bigenda linnya mazzi ago ogende wekole ki bakulogerako buzaawuza bamuteeka ku mazzi tutasala mazzi bulungi nnyo era babalogerawa ku bizinga okakasa bulungi nnyo oli akulinnyira eryato n'asomoka n'agenda n'amala ennyanja eyo n'agifuula omuliro nga buli woba oyagala okwetambulira nkugambye nawe nyini n'abakugambye nti weetambulako era bakutwala Masaka ne bakuzzaako wano eruweero teri akigamba nti tugende wa
kuba abatanzania abaava eri bali eyo ku bizinga eyo. Eddogo lino liva nnyo Tanzania lino bulungi nnyo kati basenga ku bizinga eyo. Kati waliwo ekizinga ziiru kizibu, ekizinga ddolwe kizibu, ekizinga kyawe ekirala liibu kizibu. Era birina otugamba nti wano waliwo jjajja ddolwe, wano waliwo jjajja ziiru. Jjajja ddolwe muzimu, jjajja musambwa gulinga musambwa ye kuliko bannannyini musambwa Batanzania. Kali n'Abaganda kuliko Abaganda abeegattako ne ziiru musambwa, ne ziiru musambwa gwa kizinga. Buli byonna birina omusambwa buli gy'otuuka bakugamba. Era otuuka ffe twagendako eddolo okumanya nti abantu baloga. Ffe twagendako eddolo entumala ennaku zaali nnya ngendo ng'etulemye twalina Kazibwe Kapo ngendo gebalimye ng'eganye nga lubakuba olw'eggwanga bati bepaba ng'enkuba etonnya ne batugambye mate mugenze wa jjajja ddolwe tegenda kubeerawo. Mwamala agenda ne mukika embuga nga tumaze ennaku ezi mubonaabona nando tubonaabona. Era paka bebapanga nedda ne bagenda ffe twabalinda mujje wane ne muwe 13 ate babonyaabonyeza abantu ku Cholo 13 n'ababonyabonya n'olukumi n'okutuukawo obutuusi n'otamuwa respect. Kugambye ennaku mmeka twalina mukazi w'Ekapo nono yayimba Nanfuka nani omulala awo tina abayimbi waliwo abalala awo naye nga basitabi twali tuna Kazi w'Ekapo nayo Nanfuka endongo neetagala neegaana ennaku ezi nega emisana obudde bwa bulungi nnyo ne kiggwa sound check kasita batandika okuba sound check but oba kale nasomesa engonzo baleka neggwa ne musolozaayo naye asaba genda okupandika mukolo eggwanga omuyimbi asooka atandike ng'embuyaga esobola okufubutuka eri mu mayinja oyo jjajja ddole waabeera awo neryoka eveeyo emisire nekikuyita mezwi nekitwala nekikuba eri ku poliisi ekikutya kikuba ku poliisi kugende mukijje ku poliisi ngekikuba nekikasuka eri ku poliisi enkya enkuba neetonnya obulamu bwesibulirawo tebutegerekeka bannaye twekwate Kristo tudde wano alimpa obeera naye mu nju akoleka mungi gye babasasulidde atandika okusula mu masitudiyo n'agenda yuyo wa Kididi n'agenda yuyo wa Faya yuyo wa najjamu ye bwatyo tebamukuba gyatambulira tebamukuba kirungi kyalina ntitalwana ate nti n'omukuba nti kale bwatuukawo tibamumanya nti alimpa kairusi ne baba musaba ekifo so mutangira bano obutebe butamukolako fujjo nengera olumu alikola kastanyu abakyala bano tabettanira nnyo biya ye kastanyu tombulira mukyala n'owiwaka amulekawo nze ngenze ku bbiya n'agenda mu ndeku omukazi amulaba nga mbuzi bbiya gyalabanga omukazi agenda ku ndeku ye ndeku bali batya bwe bati soko kati tuli basajja bakulu tuli wayagadde okibuzabuza naye omusajja mukulu onyanguyire eno MR live si yakusaagirira tosaagirira kuno mwagenda mu masaba 5 bibiri wadde owoomereza nti tuli basajja Baganda naffe twetambulirako tukiteeke straight omusajja mukulu tobuzaabuza abantu era abantu baŋŋamba lwaki abuzaabuza tabuzaabuza yogere ddala masabo mwagenda mu masabo 5 bajjajja ddungu babayambe nyindo za kibe ensonda za kibe nyindo za mbogo babayambe basumulule abasawumize baganye eddogo lino diganye eriri kwalimba kulu kati we mwagenda mu masabo gano biki bye basaba mu masabo awo okumuwonya mulete kino nesabo lyasuka babagamba ki twagendako e Masaka oba omusawo oyo bamumanya abantu bwotuuka e Masaka toyogera wano tolangirako masanamu bajja kubba abantu batume muve mu masabosabo munkubira amasimu nga mumbuuza amanamba g'abasawo nze ni musajja mulokole bino byendeeta mbayamba buyambi kubalaga nti ensi z'emyoyo gyeziri ate embi era mbasikamudde eri Kristo Katonda waffe naye era abantu muwadde embalaga obubi obuli mu masanamu mugendedde ddala nga munjogera ddala munkubira amasimu nga munsaba enamba z'abalubaale naye mbagamba nti abalubaale bagenda bazikiriza olinaga nti nze kanzikirire wakiri ngaggawaddemu omwezi gumu nze laba ng'ompa ennamba munveeko bantu olina omunyumiza omusanamu nga yamaliriza afunza ebigere ayagala okugaggawala akubire olwomuyibi bamuyita ani jebbi byekwaso mulogo si mulogo ajja kutwala ku musawo anagaggawaza
Tuveeyo. Kakati omusawo yasooka yabagamba. Twagenda eyo. Omanyi n'abasawo bano abalinga asanidugga bangi. Abafiri. Kati abantu bano we twagenda twatuukangawo tuleetense ntubuga abannayi tubonaabona olumu ate enamba bazituwanga eno abala batujjanga ku intaneti olunagjaga nedda mujjeko ewange mbakole ki abasawo b'oku intaneti bano ngero oli akujjamino naga nedda ashe mumulese kali mpe wange koffe kali era nga tukwata netugenda e Masaka netugenda e Luweero tunoonya muganda waffe abeere buki bulungi naye wonna biganye ne mutuuka badda ku bino omanyi nabo kali nabo bafuka basawo ba TikTok nabo batuuka bakimanyi nti bagamba nti lutalo engeri gyali mawenti ya logani tiyalogali mpa etuka bakugamba naye omusajja yonna abalogera ddala era lwesawo letugenda batugamba nti akola ki buli amasabo gonna ge mwakatambulamu 5 babagamba David Lutalo yabaloga naye nabo ngayo ekinemesezzo bakakasa tukwat gwe tutwalayo tawona senga abadde awona tantakasa nti Lutalo ono yakola ki naye bwe tukaba kugamba uyu Lutalo ya muloga naye ate era nze Lutalo simujjaako musango omanya abaganda bagamba abangi bwe basonga wekyabikira mu Uganda wano Lutalo yekka ye muyimbi yekka era ye balaba kusonga mu ye yekka akubira Diane abasawo abaganda batabuzi abasawo abaganda ne mandwa nga sasa kasoka tuve ku basawo abaganda okubanga batabula ati baba manyanti kati egguli eritambula omuntu kuba singa okukuba Lutalo nabo ne basonga awo era nange kyeŋŋamba nti kuba olwedde baagawulira nti Lutalo yaloga alimpa era nabo otugamba nti Lutalo yaloga alimpa kyangu ndi bamanyi naffe kyekituli mu mutwe naye nga tekati nkujje ku basawo abo bano ba abantu abatasooka agenda mu kasubi gundi nakugamba gwegenda nakugamba fona abayimbi abatugamba nti Lutalo kafuye alimpa ssente kiwedde munaalaba gye munaakoma kiba kati bwe kibanga weekiri nsana naye simujjaako musango wadde sijja kugamba nti yawunkola ki naye nti abantu buli omu asonga ku ye ye muyimbi yekkali mu indasitule bagamba nti Lutalo kasitaafu yalimpa akasente era ng'abalawe bagambanga mirembe egiwedde nti sebatta muzibu okategeera bulungi buli omu gagamba sebatta kati Lutalo alaka ye sebatta wa leero ka buli omu gwasongamu nze Lutalo oyo nzikiriza nti si mulogo nze nange nsobola kikkiriza era nze siri wano nti ngamba tusobola okudda mu ntalo z'endongo ezo nzikiriza nti Lutalo asobola zirwana naye ate nejja Bibiliya kwaso yavaayo n'agamba mulira nti Lutalo yamusalirako embuzi kituufu omanyi kankuli ekintu kimu ekintu kyajja Bibiliya kwaso kino emboozi eyo nagikola naye nze ndowooza Lutalo muvubuka Lutalo muvubuka mukadde Lutalo muvubuka Lutalo mukulu Lutalo ne bamujjako ssente emyezi 6 tomusanga asinga ne sebatta kati kano kugambi Lutalo okudda obuto kisa kya Katonda era singa Lutalo yafuna ku ssente ku Lutalo oli owaffe owedda oli gwe twasooka okulaba singa yafa n'okufa no gwe ddayo olabe egundi za Lutalo omanyize Lutalo mwagala nnyo era muyimbi wange sikutegedde Diane amazima ga Katonda gwe bolaba Lutalo w'emyaka giri we yakubira yali muto kati yennaku nga bwe wamulaba bwolaba Lutalo w'emyaka giri tolaba nga azaala Lutalo ono aliko Lutalo w'emyaka giri yali myaka nga 84 nga 7 ku ssano bwolaba ono ali mu 34 kale Lutalo okuba bw'atyo ssente nakisa kyani kya Mukama kakati Lutalo ayinza okuba embuzi eyo yasalwa naye nga baasala kwenyumi abantu baba ne ssente zaabwe ne basala embuzi zaabwe teyagisalira alimpa era ebyo bigambo byange Lutalo yamusalira embuzi biriko question mark oli yasala basala basanyu gaabwe naye JBC ngavayo naga nti Lutalo yannwana okunkuba ekikono ennyimba zireme kuba ekyo kyakyogera ekyo so muwagira kuba abayimbi bakikolera ddala era yagamba yamuloga tinti yakyogera era yaganze Lutalo yakola ki Lutalo ensi naye naffe ng'abantu tutwewera nti JB bali ne Lutalo nga waliwo bati mbu yamuloga naffe tunabagamba nti yatera Lutalo kale mwagala ffe tutwala eki kale Lutalo lwaki yafuwa alimpa okwereetera ebizibu ekisa kino
nasituka nafuwa omuntu kati singa tuwafuwa alimpa lutalo singa tuli mu bino tuteka tuddamu fuwa abantu lutalo ekyo kubanga taddamu asobola okwandusinga nno yakikola kunyumirwa naye musajja bamuzimba naye obuzibu bwonna bwonna annange nedda lutalo yeetaagayo omuntu asobola omwogerera nga ajjayo kubanga omusajja wattu naye ebintu bimwezinzeeko nnyo okibanga kisa wala ne bwe yavaayo okugaba ennamba omusajja yagaba namba kugoba bafere mu bizinensi ye kubanga abafere baali buli omu yaganze maneja walutalo lutalo n'avaayo agaba ennamba omulimu agufuule mulambulukufu ekyo kyokka kyaleeta obuzibu bamukeererako anti kati kagamba ekintu kimu alina lutwe lutalo waliwo abantu abamulinako obusungu anti abakuba nnyo endongo kati nga balinda ddi lwaligwa nga tagwa kati bakiteekawo lwampaka ne ku ekyo bano abantu abawulira kati kaze kagamba ekyamazima omanyi nti waliwo omuntu eyawulira ku mboozi eyo nga baga lutalo yaloga alimpa ye nekikomawo era nga yakimanyi lutalo yaloga alimpa okikakasa okimanyi nti waliwo omuntu awagira jebbi byekwaso nga yawulirako mbu lutalo yaloga jebbi byekwaso era nga kitwala omulogo kati abaliwo naye baba nga bakitwala abo bakubako n'obusungu kati nabo bebafuna bebakukwata be baba balina kukuluma paka kuwulira bubi ne bamulumye bambi anti lwebyo ebimwogerwako oba bituufu oba si bituufu nze simanyi naye obusungu abantu bwe babujja tudde wano omusawo eyasooka omuganda yabagamba nti David Lutalo yabaroga bonna abasawo 5 kugambye bonna era lwaki nkugamba fonna nze sina we nali ngenze ne batugamba nti nduga kati ate mu interview egiwasoose waŋŋambye nti abasawo babalaga omuntu muyimbi mulala abadde obikka bubisi ati kati just nvuddeyo kutangaaza biri wabadde obikka wetwagala kubisaawo nze mbadde sagala kulumba Lutalo kwanze simulinaako buki era ne wano simulumba nze just okuvayo kukyogera nti bwe batugamba ye neera nange era saakitwala nti mazima olw'ensonga nabo abasawo era babeera ku internet nabo babikola ki basobola okukugamba ekyo olw'obuse tebagenda okubalyako muligambe n'omusawo nekituufu kyatugambye ki mazima olwokuba namwe kyemuyina ekyezadde obuzabuzizza abantu baffe batugoberera nti waliwo omuyimbi omulala omunene nga Lutalo nga nawe okimanyi nti amasanamu gabalimba amasanamu nyinza okugamba nti tegatulimba kuba sifunanga muntu yenna aloga alimpa kati bwebanga abantu bagamba nti Lutalo era nze sikiwakanya wanaye akayimba kakosoba n'akamukomani ebungi akakunyumira kanyimbire muko wange akakunyumira akasinga okunyumira nikangwe mu mikono gyo Mukama kangwe nange mu mikono gyo leero abalema mbalabyeko nga bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gyo Mukama kangwe nange mu mikono gyo leero abasirimu mbalabyeko nga bawona kangwe nange mu mikono gyo leero kangwe mu mikono gyo Mukama kangwe nange mu mikono gyo leero abaloge mbalabyeko nga bawona kangwe nange mu mikono gye leero tuyambe n'alimpa waffe awone Mukama tukuweera obujulizi kangwe mbalabyeko nga bazuukira kangwe nange mu mikono gyo leero kakati akayimba kubo kayimba owulira ki mpulira omwoyo owulira omwoyo ina okukakkana omwoyo gwo gwowulirayo ye Katonda obukakkamu obwo bwowulira ye Katonda bwogenda mu masa bawulira ki era nzikakkana kwamba nekintu tteyo ogamba nti kati olwaleero mbimaze ebinnuma aninze kati ze kagamba amazima nze Katonda mukkiriza nti gyali naye era nesaba onjikiriza nti likola ki likola otambudde masaba 5 alivayo yongera kulaluka anti yamuloga nnyo bw'abanga yamukwata ogambye abasirimu balabyeko nga bawona mu kayimba kali nze nsobola okuba balabyeko nga balaba mu kayimba kali omanyi nti Katonda tasobola kukuwonya lwakukkiriza kwange akuwonya lwakukkiriza ku bw'abanga yali mpatakkiriza nze okukkiriza kwange tekujja kuwonya ani era tubala ne boogenda mu church tubasiga nti bakusabira ati kwe tukusabidde genda era bakugamba kale wanike emikono kale era ne oli n'ayogera byayogera ng'obiddamu naawe so ye bw'abanga takkiriza nga ye omuntu
okukkiriza kwange tekujja mumukola ki muwonya alina mala kukkiriza mu Katonda akola era awonya era bangi bawonye nga babaloze naye bangi ne baloga ne bitabakwata lwa kisakyo lwa Katonda maanyi ga Katonda. Diane wali ogezekoko musabo okuloga endongoyo okuloga endongo yange waliwo yali antutteyo nagendayoko mu masabo gali era 5 gemwatambula waliwo yantwala eyo naŋŋamba yansanga awo Makindye naŋŋamba ne Diane ode nalina olwakayimba kange kebayita tulotulo nalina akatekateeka yawo nkali mukyala ennyinga 15 naŋŋamba naye Diane akayimbako kalungi lwali togendako ku musawo konze kati omusawo nze mujje luddawa nze nno omusawo gwe mmanyi njagala nkutwale okuba endongo egenda kukola ki yali muyimbi yali muyimbi naye ngera nga si wamaanyi nnyo naye nga alinako wimba bulinga 2 nama Diane ye bisoboka nemuga netukola olunaku era yantwala eyo luweere eyo bayitoye bamunaanika eyo munda netugenda ne balya n'embuzi yange bakutwala bansaba embuzi. Olina emyaka emeka? Nze siri mukulu nnyo. Myaka kati tubala 21. Myaka 21 okutta embuzi ya mitwalo 25 asatu kapito kwa bansaba ennene. Kubanze natandika boutique n'omutwalo ogumu n'enjizimba n'omutwalo ogumu kati guwaddire emitwalo 3 kapito nenteekayo kimeme. Hati kati olwo baŋŋambye nti bwotwala ene omusajja yakwata tukena tugamba ezo byonna bikola nagwe limba lwo ligizaawo anyimbisiza ekiro kyonna yakuyimbisa ekiro kyonna nasula nnyimba ekiro kyonna wabweru ku kasituulu bakwata akasituulu ne bateekawo akaliba n'otuulako nozenga ebigera katitandika yimba bakuwa akagundi kalinga akasuwa akaki endeku nga bagisala bwe batye kani ng'erimu amazzi nayimba okuva saawa zalinga mukaaga ogw'ekyo paka ku makya. Oli mu ssabo? Bakati oli ndina nali mmanju w'essabo we bakuteeka n'okuterawo wakooto ne ntandika ossabula nayimba ekiro kyonna ze naveeyo nga swana kwogera nga nsaakadde. Bw'agamba nti yimba nga sikuwulira nga yali eno munda nno empewo temufuuwa ali ku mbuzi afuuwa nga balya kuba bagamba gwe tolina giryako nze nenzirayo nenkooloobya bannyimako wadde ekifi abasamize banne balina olukujjukuju naŋŋamba ye navaayo oluyimba era terwakola ki era terwatambula. Simba wakati Client Beauty World opposite Climax oba okuyina Stanbic Bank bebakama bafa batutuma no bagamba batyo oyina ndwadde za nsusu oyagala kweruka mu kuddugalamuko ebintu bitwagalako bw'oyogera ekivundu ekikuva mu kamwa bagamba suwe gibazizibukudde ate neera olususu lukunkumuka oyina ebisundоsundo bimugaba bikimenye kindekeki omukugu Dr. Clanet yavuddeyo Itale yabadde yalaze yakomyewo ne Italian avocado gwanyiganyiga namujjamu tubutoto n'atutabula mu karoti n'ebirala n'akolamu ekizigo nga bw'okisiiga ku bumugaba simanya ku bisundo bw'okisiiga simanya ku binaku bino ebyakwata ne bikambira ebyo mu batanya z'engalo tosigaza kale wesambo kya Dr. Clanet omukugu ate n'ogenda mbafere twajja kugoba bafere mu business obuweereza buno businzira ddala ku Kristo atutuma kwagala kuziga na kugumiikiriza tubagumiikiriza nnyo ebbanga kakati naawe tuzze tukugambe nti nedda bw'oba osobodde obigumiikiriza biri tukubuusa kati zibula amaaso obugumiikiriza bwo obutwaleko kone wa Clanet omuwe wiiki emu ku wiiki 2 olabe kye bugenda okutegeeza obugumiikiriza bugagga naye nga bw'ogumiikiriza mu biri ebituufu ne mu kaseera akatuufu ne ku muntu omutuufu togenda ku mufeerero gakamugumiikiriza ajja kubba akumalewo abantu bagottagotta ebisiriiza n'agotta amanda n'agakuteeka mu feesi ate mu wiiki 2 ng'ofaananga kakulwe kale byonna Dr. Clanet omukugu bye yajja okumenyawo olususu lwa lukuddiza olinganga kibebi opposite Climax oba okunyana Stanbic Bank awe Makindye mukubire ku namba z'essimu buli kimu akikole owaye soko nyimbireko mukayimbako katulotulo Kinalulungi wange
mama nsingo bisela nyabo kusaba tosekela bonna eyo simayilo yewonya nali kuchupa ndala mulabe bwatunula maso tale yali amwenkana yafa nze njakola byoyagala neyamya okuwa ebikunyumira ng'otulole tuganye mukwano nkubilangako ku simu akayimba nenyimba mami ke yayimbanga ng'ero lukawulira nebaka nga kampa emirembe otulo nkuyimbira kayimba mami webake tulo nga biganye naawe nyimbile hani nebake otulo nkuyimbira kayimba mami webake tulo nga biganye naawe nyimbile hani nebake oli bugumu lyange awali empewo oli kitangala munzikiza oli ssanyu lyange awali ennaku omukisa gwange mami sembera nembaganda bange kankwanjule ewa mami neddali bakulabe batuyite nga babiri ku mikolo bonna bakimanye nti gompa ku ssanyu n'omusala gwange kati bagukuwe buli kimu ekyange nze nkiwadde gwe nembulamu bwange oliko insuwa masogulo literya kwenkana okuwa omukazi omusaala gwe abayimbi bakimulimba nnyo nze ngumuwa gwe omusaala gwakasente ne bwaŋŋamba ti naye kabiri mwogeze mu ssabo analengeza munoonyezayo kasente oyimba Diana oyimba kati nolwo oluyimba naluyimba emirundi nga kakaaga ekiro kimu musabo natuuka ekiseera dolowooza nga bwoliwulira yatuuka ekiseera nga liringa bwowulira eryagundi nga bwowulira eryagira ebajje nga kyaswado nga nyimba nemigwa kubanga biri mugumu oli musabo Diana wali ogezeko mu kyaki okusaba otakudde omutwe ansategedde ekyamazima ndudde era mukama nsaba ankole ki ansaasira nsonyiwe naye bwembeera ewaka sokuddaawo sifukamirira kusaba era sijja kumuwaayi kuba kwakatonda tebamulimba ye aba alaba era siga nti nfukamira ewaka nensaba naye just ampe ekisa nsobola okuddayo nga ne mukama bino nga biganye kimala nze munaye katondo bamukagamboko mukama bino nga biganye nebibula amasabo gawadde nnyo obudde lwaki ne katonda tomuwa ku budde amasabo gano kimu kiweyo kyenkani amasabo otambudde masabo agawera Diani wali nga mujjanja balimpa watambula masabo 5 naawe kenyini okwetambulira oyinza okuba atambula masabo nga 5 lwakuba ngambyeko nga mukaaga bantwalako neyo egundi essanje mbadde nkusedde era bakutwalako essanje enonya yiiti kyekyali essanje musabo ekyali essanje natuukayo sajja nagamba toyagala yiiti nti naŋŋamba ngenda kukuwa akati ne buli sojja ogenda okuyimbako akati ako njalo kakwatenga mu ngalo bwoti akwatireko microphone enjawulo ojja kugiraba nola te nali nkyalina oluyimba baluyita ex owuliro otya ddo nali sina luno lwatulotulo ate lwo terwatambulirako kati kwegamba abasawo abo ekyamazima abasawo abakola gye bali naye abasawo baffe abauganda bano basusana endugga bano bo bazibu bo bafere omusawo yagala akakwatira ku microphone neŋŋenda eyo anaze natuka nga kati kankampadde kanve nekampala neŋŋenda eyo mu masafaali nga mbeera nnyo mu kuyimba eyo ogezesa maanyi ne kali bunamala ebbanga neŋŋande kati kana akati kikye kakola katwalimba ku TV kakati olwote lwakolerako ddala ogenze ku bizinga eyo okube nenze ku bizinga nebaba ku bizinga basobola ku bizinga balina abayimbi bano abakulu balina ekintu kye bakola ku bizinga eyo tibwogendayo ngaoli apukami abasawo be tebakukolako era tebakuwa buki bafuuka basawo baabwe abayimbi abanene befuga abasawo b'oku bizinga byo bonna okakasa obulungi ennyo bwina omwina kugambye ate nze sina kyenjogera nga ndi nsamwasamwa tujja kuddawayo obulala tudde wano essabo lyewagendamu bakuwadde akatyaku tekakoloze mu ddala tekakola neŋŋamba ndabye ennaku neŋŋenda ne batujjayo eyo netukomawo ekampala wano nga bwomanyi emakindi wano olwa abagezi bangi nebabeeraawo bo kasita bakulaba nga otambuza olweyimba ne baŋŋamba naye omanyi ekiriwo nti tugendeko ekibuga
tugende ekiboga eyo otuuka mu kyenda waliwo kukidde ntwetwe bwoti naye tetwatuuka ntwete mu tawuni awo waliyo omukazi batuuka eyo banguzisiza enkoko tuzaawo obudde buzibye batandise okunkolako noonya iti bakwata koko ne bakakutakuza ku mutwe bwe bate bakakokoola nekakufumita enjala jagako mukufumita gyoli emirembe biwedde munaye abayimbi tubonyebonye nga tetunatuuka we tuwagala naye tubonyebonye nnyo mwana yani kitone oyina emyaka emeka 21 sofa ku myaka 21 wagenda mu masabo mukaaga mbonyebonye nsinga ne basse batta mwata wa myaka 5 andi mbona unajembonye kanize mbona unajembonye ne music yono ne music mbonyebonye nno akakoko kano baka akakwata nakakutakuza bwati nakakuyise nakagira bwati nakakutekeno mu site bwati katukega lebe nakwegeziwaza oyo yakutuma nkoko yokka yantime enkoko no era bulwe motekawo sente era olaba banayinzeka amazima olaba bayimbi abato balina sente singa sindongo singa bizinensi nyingi nnyo kaffe balya sente zaffe mu bintu ebitalina makulu ate esabe eddala gyewagendamu wali bakutakuza enkoko era tebikoze nagenda eyo twatuukaawo era yetana kyeyansaba jasina muwayo buibu sente awo bwakijowaje nenga go lyakati noli yantuuza ku kaliba oyakaliba yeyankola obubi katosa kusuza muntu bweru kino kiramu ate nga ayimba ayino nga tolina mu saati otudde bwoti ozinze kukuta akagundi akaleko empale eyo nagirimu n'empewo n'eryoka enfuuwa nnoonya alimpa ono nga tannakuba yiiti teyagendako musabo lyonna ekyamazima okunyumizanyumizaawo alimpa nga tannakuba yiiti yinza obutaba na bukakafu nti oba yakolaki wajjakubye yiiti kubanga bwewabanga alimpa yatambula si yaba yatambula maneja we oli mulwana oyakola video ya Sindoni kwa ne YouTube yagisigaza kubanga abamu bagamba nti wadde mugamba nti waliwo omuyimbi yaroga alimpa naye ate abamu bagamba nti manager we mulwana bwayinza okuba yaroga alimpa naye kisoboka mbukubanga alimpa baba yakafulumya akayimba akapya akakwatirawo nakubira manager essimu namugamba nfulumiza akayimba akapya karoga upload anti YouTube yagiremera yalina YouTube era balina mukubira kateeke yakayimba gomenye okuloga ne YouTube n'abantu girina nazo okuba YouTube ya manager YouTube eba ya muyimbi bwe mukola endagaano nti omuyimbi ngenda kubeera nawe emyaka emeka era bwemwawukana ate YouTube ogisigaza kati magenda akola endala era YouTube yo gikolaki bagamba nti alimpa nomala oyogera ku manager w'oyo yakola video ya Sindoni agambira oyo musajja tumuleke musajja mubi nnyo muleke mulogo tujja musobola era lwakuba nti sirina bukakafu neera ye nga ye alimpa era akirinamu ndowooza mu ye nti ne mulwana ono ayinza oba naye alina kyeyakola bayawukana batya ne mulwana bubi alimpa yamwewaggulako ng'eddogoli tandisa okukola kati alimpa yamuwaggukako ng'eddogo litandisa ate n'ekyokubiri n'amaanyi kuba nga bumanyi nti omuyimbi kwalimpa mulwana yatandika omanaginga alimpa nga sisita mulwana ataddemu buli kimu embeera yona agitaddewo anti yamusanga mu kikuuba awo ng'ayimba alimpa ali alejja enendongo y'okukkubo n'amusanga awo n'amunyumirwa naye n'amukwata nataka okukola bonna ng'era alimpa alina kubamu omutwalo gutya newookusula be batyo bakoze ennyimba zonna alimpa bwe yakuba hiiti pasenti gye baali bakkanyaako yali ntonomu teyali ntono kubanga byonna gali maanyi ga mulwana yali ayiwamu akasente ke bambi omanyi waliwo ekintu kyogamba nti wadde pasenti noga naye musajja era tesemamu kwasinga si mulwana oyo ekyamazima alimpa adayimba bulungi osanga sisita singa akyali mu ndongo eyalukoba ku kkubo n'okubanga babakwata dda nga babayoola eyayido naye nti mulwana yateekamu sente byonna kuba zona ennyimba ezo zonna si za layisi
kolabo gya ne Spice era bagiteekamu kola Sindoni yennyini batuuke n'okuva wano bagende gye bagikwatira Tanzania era ssente zonna Mulwana ateekamu yateekamu kwe batuuka okusolooza wano kati obuzibu bano abantu abamu abali ku ggaali bebasinga okutabula alimpa naani nemulwana akubba bagamba andi kati pasenti oba yali 10 oba 15 batufuna emitwalo 5 kubanga alimpa yatuuka ekiseera nga yembera miliyoni mmeka 3 kanga ku miliyoni 3 okuba yali afunako yali ndoza wa 10 kwandoza nalabanga afunako emikwa bali bamuwanga buli miliyoni kwa buli miliyoni bamuwanga emitwalo 3 buli miliyoni kali eba 30% bamuwanga emitwalo ameka 3 ngeza webagenda nga bamuwa emitwalo 9 nga bali bebakola video bebapushing ennyingi byonna kwa n'emmotoka eyagwa era mulwana yagireeta nenganda banga mulwana yali fair mulwana yali fair no andi omuntu kati bano abaali kuno bamugamba nga kalaba omusajja tukoze miliyoni 3 akwadde emitwalo 9 asigaza miliyoni 2 mu emitwalo 10 okitegeera naye bano bo beerabidde nti bamusanze agikola ki ayino sasula studio andi alimpa era asula mu nnyumba ya miliyoni 2 kwa mu kikomera wali nefefe busi bali basula mu kikomera kyekimu awo ayina ennyumba motoka mafuta kwambala kulya studio biki byonna mulwana yali fair kali yali ateekamu ate mulwana yayagalaze kwa omuntu akulonze ku kkubo atuke kufuula omuntu akwagaliza okusooka okugusinga buli kimu era mulwana singa teyagira tebafunamu bugundi obwo singa alimpa aliwala wadde byonna nti kuloga mwana yali musajja kwa mwana mu bizinensi mulufule wasinga eddogo kitegeera era yandibadde yalishya yandibadde yabikola dda mulwana akola mulufula gwe mwana wa Katonda ali eyo AK Fashions awo kunabukeera batunda ngoye oyagala kunyuma oyagala kukuba pate oyongereko pate nga buli pate gyokuba ogigumiza just genda AK Fashions kunabukeera ewali Haji Karim omugambe nti bannange mpayo mu jampa mpayo mu t-shirt mpayo ka jeans